okukolera abantu bonna. Twebaze Kato olw'okubeera omusajja ow'amazima, omusajja omulungi, omusajja akkiriza, omusajja ayamba. Okay, nsaba ffenna tugende. Yesu oli mwana wandika. Boss, debali waliwo abakwata. Engalo, nsaba engalo. Engalo sizulira. Sabe mwena mtuule. Jibula naye ate giri wansi. Mwebaze olw'ekirabo eky'obulamu n'olunaku luno. Tumusite emikono tusabeko nga tutandikira ddala. Katonda ffe omulungi tukwebaza olw'akaseera bwe kati nga tugenda okukuweereza omwana wo aviire ddala we tumulabirako ajje ate naffe gye tulijja gye tulimusanga. Tukwegayiridde buli ekigenda okugenda mu maaso omwoyo omutukuvu gw'oba okiruŋŋamya. Ebyokulya bijja kubaawo kubanga eno y'embaga y'omuntu esembayo mu bulamu. Wagenda kubaawo okulya n'okunywa kubanga mbaga. Tukusaba byonna bitukuzibwe waleme okubaayo omuntu n'omu ayinza okufuna ekirwadde oba food poison nga yakifunira ku mbaga ya Kato Lubwama esembayo. Wabula buli alina ekirwadde bw'alya era bw'anywa awone ajjukire nga bujukizi